Mbadde nzija okusinkana father tukole interview eno mbadde nina akantu kendaba nga omuwala omu yeegwanyiza omusajja ye ng'agamba nti Mukama aludde ng'amulabikira mu birooto ng'amwagaliza omusajja oyo omuwala mulokole era ye ng'agamba nti mu ddiini yaabwe tekikkirizibwa musajja kumusisinkana nga fiiki bw'anaasisinkana omuwala yenna ali eyo gw'asiimye n'amugamba nti nkwagadde emboozi n'etandikira awo paka lwe batuuka mu bufumbo obutukuvu. Ekyo sikirinaako bwino naye kinneewuunyisizza kuba mbadde sikiwulirangako era akantu ako kagenza okuggwa ng'omuwala agamba nti nze nja kulinda paka Mukama oba Yesu waliddamu okundoosa omuntu omulala ate mbeerenga naye mutuukirira mugambe nti Mukama yakundeetedde mu birooto nga tuli mu bufumbo obutukuvu nga twagalana nga tuzadde abaana nga tuli mu bufumbo obw'essanyu. Naye simanyi ekyo father anaaba akitubuulirako wadde kiri eri mulokole kuba ye omuwala agambye mulokole. Nkwaniriza n'enkwebaza okuba omulabi omulungi owa Fiik Media webale kutwekuumirako olwaleero lumu ennaku z'omwezi mu mwezi guno gwa Desemba 2025 tufundikira omwaka tusigazze ennaku ndowooza ate kati Christmas by the way oyina kugijjako kubanga bw'oba oyina bye wateekateeka okukola omwaka guno ng'emyezi gire 11 egiyise emabega tobikoze kiyinza okukalubamu okugamba nti ogenda bikola mu zino ennaku nga 2 oba 20 mu bwezityo bw'oba oggyeko wiiki ya Christmas nawali we tuyingirira omwaka naye ekyo kinaasinziira eri ggwe gy'oli ne father nja kukamubuuzaako wali nga tumaliriza nti omuntu eyalina ebiruubirirwa bye mu mwaka guno bw'abanga biganya agende nabyo mu maaso oba abireko omwaka ogujja atandike bipya. Ndi ne father ye Thomas Besket naye father erinnya eryo saalitegeera nategeera nnyo erino erya father Mbaga Tuzinde naye ye Thomas Besket ye MD wa Centenary Radio 88 katonyezeemu ate era nayo nembeebaza okugiwuliriza. Father nsaba otubuuzeeko emyezi no gibadde gigenderedde giri oba mwesatu oba mwena nga situwuliziganya ndowooza twakoma kuwuliziganya ddi nammwe abatulandoza mwakoma tulaba eyo nga tuli mu nyeenya akatimba akatimba twaliyoko naye ndowooza okusinga twasemba okukola interview ng'eno okusinga twali ndoza Mego mwezi gwa kutaano nga Papa Francis amaze okufa nga Kelezia tuli awo tuli mu kweteekateeka okugenda okukola ki okufuna Papa ndowooza twali omujja ndowooza gye twasemba Ssebo omukulu wa Fiik Media neesiimye bulijjo okunnoonyaako noyagala tubeeko bye twogerako n'omulabi wa Fiik Media. Nkwaniriza webala okujja ate nyaniriza omulabi waffe ali naffe atugoberera ku Fiik Media nembeebaza olwakadde ke muwaayo olw'okwagala Fiik Media ate n'olw'okwagala okugoberera ensonga ez'enjawulo ebiba bigenda mu maaso mu nzikiriza zaffe mu bulamu bwaffe obwa bulijjo mu byobufuzi ne mu nteekateeka zonna endala ez'enjawulo. Erinnya nze Father Kasule Mbaga Tuzinde. Thomas Becket Fiik ogambye Besket ne Thomas Becket nina amannya ag'abatuukirivu ga mirundi ebiri. Lwaki ntandikidde eyo nambulule kuba ogambye nti father ndowooza n'atubuulira nti ndyogedde na bubi erinnya ery'ekika lye Kasule nga ndi musajja Muganda ow'ekika ekyengeye. Kati nazaalibwa 29 omwezi ogwa Disemba. Kitange nzaala awo Mulemirembe yayagalanga nnyo nti omwana olunaku kwamuzaalidde okusinziira ku kalenda y'abatuukirivu mu Eklezia Katolika omutuukirivu aliko ku lunaku olwo ly'erinnya ly'abayagala atuume omwana oyo. Awo nno 29 Disemba kuliko omutuukirivu nga ye Thomas Becket yali mu episkopi eri mu Canterbury ate nga n'afa obujulizi. Ono nenfuna erinnya lya Thomas Becket
era balimbatiriza ddala. Naye taata ate ng'alina okwagala era ennyo abajulizi ba Uganda, era buli mwana ng'asalawo ajja kumwongerako erinnya ery'omu ku bajulizi ba Uganda, nampa erinnya erya Mbaaga Tuzinde, era ge mannya agambatizibwa agali ku tikiti yange ey'abatiisimu gye ntandikidde eyo. Era birthday party tugirinde nga 29 onootuyita. Twongera kusaba kwebaza Mukama na kumusaba atuwa obulamu era atuuse wakiri okwongera kulaba nti tukula tukaddiwa tukimusaba ekyatuuse ku mazaalibwa ate ne ku lunaku lw'omuweereza. Amiina. Nsaba Father tutandikire kano tusooke tukayiseewo nga tunabagenda nnyo mu bye tugenda okwogerako olwaleero. Kentandise nako kawulidde nkalabye enzija. Tetwagala kulumba nzikiriza eri naye kino wali okiwuluddeko ye Ekereziya Katolika ku nsonga eyo egamba etya? Okay, webale nnyo, webalire ddala. Ng'abantu tuli mu nsi omuli obuwangwa obw'enjawulo, omuli enzikiriza ez'enjawulo, omuli abantu n'endowooza ez'enjawulo mu mbeera ez'obulamu obwa bulijjo era mu ngeri ez'enjawulo. Ate ng'abantu abamu batambuddeko, abamu balabye ebintu eby'enjawulo. Tugeze oyinza okuba nga okulidde mu Buganda n'oba nga otambuddeko n'ogendako mu Ankole n'omanya nti Abanyankole beeyisa batya mu mbeera ez'enjawulo mu buwanga bwabwe. Abamu n'asukka Uganda n'agendako mu mawanga gali mu East Africa, abamu mu mawanga gali mu Africa, abalala ku semazinga endala ez'enjawulo nga Europe, America, Asia n'ewalala yonna. Awo nno mu buli ggwanga waliyo ebyayo, mu buli ddiini era waliyo ebyayo. Tekyo kyogedde obaolyawo wano kiyinza okuba nga kyesitaza kyewuunyisa, naye tujja kusinga nga ate mu buwangwa obulala oba mu nzikiriza endala obaolyawo nga kiryoke kiri fayini nti omukazi okukola kyokwegambira ku muki ku musajja ku mwami nti ssebo ngamba bwendi ne bwendi, ate wala ne kiba nga kikola ki kyesitaza. Awo nno ekyenyinza okugamba simanyi nnyo bikwatagana nnyo ku bulokole, sijja biyingiramu nnyo, naye kyenyinza okugamba kusinziira ku ffe Abakatoliki batukubiriza ddala toli baba awulira nga tugeze omwana w'obuwala nga atuuse emyaka, tugeze wano mu Uganda Kereziya etambuliramu ne constitution yaki y'eggwanga kyegamba nti emyaka 18 egy'obukulu nga akuze, wawulira nga yeteesese bulungi ng'alina gwafunye bwe basiimaganye, tugenda mu maaso ne tumuteekateeka n'asobola okufuna essaakalamentu eryaki ery'amatrimunyo. Ffe tukatiriza ekigambo kya consent nti tetujja kunoonyereza bitandikirawa bitandikiddewa, bwe babeera bamanyi gye basinkanira gye beetandikira, naye kasita bajja nti baagala okwanjula omukwano gwabwe eri Katonda, era Katonda asiwa omukwano gwabwe endala okwagala kwabwe. Ffe tugenda maaso n'okubateekateeka okulaba nti batuuka ku ekyo babeera bakola kibeegomba. Naye nga bwe nagambye nti bintu bingi biri mu nsi, ate tuli mu global village, nti olaba ebibadde mu Uganda, ebibadde mu America, ebibaddewa ebimu nga byewuunyisa, naye tetujja kugamba nti tukitwale nti byonna byonna bisoboka okubeera mu nsi. So Father, Ekereziya yo tefa nnyo ku eno mwe gye mwefunidde, ye eri ku kiri nti muleese kyefaako nti mutukuzizza obufumbo empeta neeru. Omwana ayinza okuba tugeze waliwo kituyita matrimonial consent, era tubuuza tugeza kukola okunoonyereza ensonga lwaki toyinza kujja tugeze mu Ekereziya Katolika omuntu najja olwaleero nti ayagala kugattibwa. Tutwala akadde okulanga ebirango bw'oba nga waliwo alina kyamanya ekidda ku bantu bano abaagala okugattibwa mu Ekereziya Katolika, ajja kitutegeeza budde nga bakyo tuleme kukola era tuleme kukola ki, kubanga liri saakalamentu si lyakuzanyirako. Awo nno kubanga oyinza okuba nga omuntu gw'oyagala okuleeta oluusi yafunako dda obufumbo, yagattibwako dda ekitakkirizibwa, oluusi nga muka musajja oba musajja w'omukyala omu nga bwe mukwanguyiriza ne mukola era. Aho nno Ekereziya atwala akadde okwekenneenya, atwala akadde okwetegereza, atwala akadde okukola okusalawo, naye nga kyatunulidde ebimu ku bikulu ku byo nti abantu bano tewali abakaka mu kino kye balimu kye baagala okutandika mu mukwano. There is no external pressure. Oyinza okuba oluusi eva mu bazadde oba oluusi eva mu ba peers
nti obufumbo babwerondedde babwesiimidde kuba tubabuuza ebibuuzo ebyo timubweronde mubwesiimidde obufumbo buno muntu naddamu ekibuuzo ekyo ti mbwesiimidde bw'oba mukazi n'omusajja nti mbwesiimidde nti tewali abawaliriza nti tewali akoze eki ampaliriza tewali ampaliriza ekigambo ekyo kikulu nnyo kigambo ekya consent matrimonial consent kikulu nnyo naddala nga tuteekateeka abagenda okufuna obufumbo obutukuvu suubira nti ako father akalambuludde bulungi era ye yatulaba ndowooza okategedde bulungi n'olwekyo omwana omuwala ali eyo oba omwana ow'obulenzi ali eyo tegeera naddala nga tonnaba kujja mu ekereziya kutukuza bufumbo ki kyoteekeddwa okukola naye nze ng'omuntu saakyagadde wadde father ennaku zino ebintu byakyukidde ddala era kinneewuunyisizza mbadde sikirabangako nti omwana omuwala asobola okugamba ku mulenzi nti owaayi nkwagadde ate ng'ekisinga obukulu nti ng'ajuliza ddiini nti yo bwekola ki bwe bagamba oluusi abantu abamu bayinza okuba bajuliza naye ng'oluusi kyajuliza jasi yayagadde kuyisa kubaako kyayisawo ekikye naye nga bona agenda okunoonyereza ku bikwatagana n'enzikiriza eyo ng'oluusi si bwe kikola ki nga si bwe kiri kuba father nekyetulabye okusinziira ku kyotunnyonnyodde n'ekereziya tekigaana omwana omuwala bw'aba ali eyo ng'alina omwana omulenzi gw'alaba amusuza nga teyeebase waddembe okumugamba baba nga bakoze eki nga beegambyeko ne basiimagana naye nga bwe nagambye nti cultures gamba wano mu Buganda kikola kikyesitaza ojja kgenda e Bulaaya tugeze mu mawanga agamu ng'abaana bavaana wansi nga bakola ki nga batambulira wamu gamba ng'omuwala asobola okuproposinga siteeka nti mulenzi alina okuproposinga yekka naye ng'omuwala asobola okuproposinga so exposure nayo kigambo kikulu nnyo naddala mu kutambulako olaba bingi ate noyongera okukola discernment naddala nomanya ensi nga bwetambula father kati nnyo ku mawulire agali mu ekereziya nalabako awo oba yali father Kibirige ng'afudde yaziikibwa ddi Father Kibirige Francis Xavier abadde father wa Masaka Diocese abadde yafuna obwa father mu 1969 wano Ekimanya ku kijigizo ky'abajulizi yafa wiiki ewedde ku Lwokubiri e Kawungeezi twamuziise ku lunaku olwokuna Bukalasa gye tuziikibwa ffe bafather e Masaka e Bukalasa mu cemetery gye twamuziika emmisa yali ya saa 8 ate okuziika kwali kwa saa 10 naye nga abadde akolera mu kigo kiri mu Rakai bayitayo Kasozi gy'abadde amaze emyaka 31 ng'ali mu kifo ekyo gy'aweerereza era bamwogerako bingi abakristu babadde bamwagala era bamusiimye nnyo emyaka 31 ng'ali mu kifo ekyo naye gy'obusaasirwa tabadde yakamala mu bwaffather emyaka 57 abadde mukadde ng'ali mu 87 emyaka egy'obukulu ngwayongere okumusaasira n'okumuwa ate bw'anaaba atuuse ku lunaku luli amuwa ebirungi